okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe owa 3ABN tukwebaza okuba nti okyakumidde amaaso go ku lutimbe luno gaggadde. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama tumwebaza kubanga ne leero alukeesezza. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gw'okutaano omwaka gukyali 2025. Mukama tumwebaza nnyo olwa okululwa ogwe n'olwa buli muntu yenna akyali omulamu. Kabonero akakasiza ddala nti Katonda akyatwagala tubeerewo era alina kyatwagaza. Bw'oba tewasuze bulungi era nkuzzaamu amaanyi nti Mukama afaayo era lujja kuba lumu obujulizi nti Mukama yansaasidde mu ekyo kyonna ky'oyitamu. Omuweerezaawo olwaleero mu puroguramu eno ensulo ey'enkya nze Susan Nakyobe nsinziza Kanyanya. Tugenda kubeera ffenna wiiki eno nga tuyiga akasisimuka mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. Nsaba Mukama tuwere wamu omukisa nga tuyiga. Kikulu nnyo okutandika buli lunaku ne Mukama kubanga tuba tetumanyi birulimu. Niyo obudde buli lwe bukya nga Katonda akuwadde omukisa. Tukitwale nga kyansonga okututandika nga twogera naye atuyise mu binaalubaamu oba birungi oba bibi. Kale n'ebigambo ebyo nsaba tutandike nga tusaba oba nga twebaza. Mukama Katonda waffe nannyini ggulu n'ensi tukwebaza kubanga otuwadde omukisa neero ne lukya nga tuli balamu. Mukama webale nnyo nga tugenda okutandika olunaku lwa leero era wiiki eno tusaba ojja obeere wamu naffe otuwa omukisa otuwe byonna bye twetaaga era otuyambe tukole ggwe by'oyagala. Nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kino Mukama tusaba ggwe ojja otuyigirize okuyita mu Mwoyo wo Omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kakati ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti endagaano y'e London. Endagaano y'e London. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira lwavudde mu kitabo kya Kubikkulirwa essula 9 olunyiriri lw'15. Gwazuukuse n'oyo anaatera okuzuukuka. Ffenna tugenda kusomera wamu Kubikkulirwa 9 olunyiriri lw'15. Lugamba nti bamalayika 4 ne basumululwa abaali bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. Bamalayika 4 ne basumululwa abaali bategekeddwa essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekyokusatu eky'abantu. Jjukira enkola ey'olunaku mwaka ekozesebwa mu mbala ya Bayibuli ey'ebiseera eby'obunnabbi. Okubala essula 14 olunyiriri lwa 34, Ezekieri 4 olunyiriri lw'6. Akagombe ak'omukaaga kaalimu ebiseera eby'obunnabbi ebifaananako bwe bityo. Okukozesa enkola eyo mu kubala essaawa emu, olunaku olumu, omwezi ogumu n'omwaka ogumu tufuna omugatte gwa myaka 391 gyennyini n'ennaku 15. Kyali kiseera kino obufuzi bwa Butuluuki kye bwali bugenda okuwangaala. Kino kyabaawo, mazima kyabaawo. Ekituufu omusumba w'ekyasa kye 19 ayitibwa Josiah Leach yakozesa enkola eno yennyini okulanga ebiro by'okusituka n'okugwa kw'obwakabaka bwa Ottoman. Oluvannyuma lw'okuyiga ebiseera eby'obunnabbi mu bugombe obw'emirundi 2, ak'okutaano n'ak'omukaaga, emyezi 5 egya Kubikkulirwa 9 olunyiriri lw'okutaano n'olw'ekkumi awamu n'essaawa n'olunaku n'omwezi n'omwaka ebiri mu lunyiriri lw'olwaleero
yagamba nti kino kitegeeza nti obuyinza bwa Butuluuki bwakufuga okumala ebiseera ebyo byonna wamu era n'okugwa kw'obwakabaka bwa Ottoman kwakubaawo nga Augusito 11 omwaka 1840. Kumpi ebyasa 4 birambirira obwakabaka bwa Ottoman gye bwamala nga bufukamye ebitundu bya Bulaaya ey'ebuvanjuba nga bwatandika na kusaanyizaawo ddala amatwale ga Bulaaya ey'ebuvanjuba. Ekitundu ekyokusatu eky'abantu kiragira ddala bulungi okugwa kw'eggwanga lyonna. Kyokka ekyasa ekye-19 we kyatuukira obuyinza bwa Ottoman bwali butuuse ku njegoyego y'okusaanawo. Okusingira ddala okusika omuguwa kweyongera wakati w'obwakabaka n'ensi ya Misiri, okukkakana nga kuvuddemu olutalo mu 1839. Obujeemu obwakulemberwa Muhammad Ali eyali omuddo wa Ottoman. Olutalo olwaddirira ku nkomerero lwavaamu kuyiwa musaayi. Obwakabaka buno tebwakoma ku kuwangulwa kyokka, naye n'omufuzi waabwo waayita akaseera katono n'afa. Olw'obutakyasobola kwenyweza, obwakabaka obwali obw'amaanyi edda bwali buyambibwa okuva ebweru waabwo, era ne mu 1880 mutabamiruka wa London amawanga agawerako Bungereza, Russia, Australia ne Prussia ge gajja okutaasa. Okusalawo kwakolebwa amawanga 4 okuleetawo okukkaanya okwateesebwako Sultan emabegako okwagabira omufuzi wa Misiri omuggya Ali ebitundu ebimu eby'obwakabaka bwa Ottoman. Enkeera Ngalichi bwe yalagula, Rifat Bey omubaka wa Turkey yabikulira Ali endagaano eno eya London. Bwe kityo n'alaga nti obwetoowaze bwa Ottoman bwaggwaawo. Mukama omuyinza wa byonna, gwe asitula bakabaka, omenya obwakabaka, naye ggwe kabaka w'abakabaka. Tuyinza okuguma kaakano nti obufuzi bwo buwangaala emirembe gyonna. Omutwe gwaffe gwabadde gugamba nti endagaano y'e London. Ekyawandiikibwa kye twasomye bakitunnyonnyodde wano bulungi nnyo. Tulabye obwakabaka wano obubadde obw'amaanyi naye obwatuuka ne buggweerawo ddala. Omuwandiisi afundikidde nga tusongera ku Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, agambye nti ggwe asitula bakabaka, omenya obwakabaka, naye ggwe Katonda w'abakabaka. Tuyinza okuguma kaakano nti obufuzi bwo buwangaala emirembe n'emirembe. Abooluganda, nga tugenda okutandika okukola olunaku lwa leero, Katonda waffe ayogedde naffe nti ye obwakabaka bwe butaggwaawo. Tulabye obwakabaka bwe tusomyeko obwaleero nga bwe bwalagulibwa nti bwali bw'amaanyi naye tebwawangaala, nga bwe kyalagulirwa ddala bwe kyali, bwatuuka ne buggwaawo. Naye obwakabaka bwa Katonda waffe gwe twesiga tebuggwaawo. Waliwo ekyandiiko ekyala bye batuwadde wano wansi, naye nze njagala kusomako. Eno Zabbuli eya 33 olunyiriri 12. Tugamba nti eggwanga eririna Mukama okuba Katonda waalyo liweereddwa omukisa. Abantu be yalonda okuba obusika bwe ye. Nga tugenda okutandika olunaku lwa leero era wiiki eno, tulina omukisa okuba nti tusobola okukaayana okubeera abantu abali mu ggwanga eryo eriweereddwa Mukama omukisa. Eggwanga bwe liba nga lirina Mukama, katukitwale ku muntu ssekinnoomu, beera omuntu alina Mukama, obe ng'oweereddwa omukisa. Agambye nti abantu be yalonda okuba obusika bwe. Katonda waffe bwe tumwesiga
ye obwakabaka bwe bwatusuubiza tebugenda kuggwaawo. Nga buno bwe tusomyeko olwaleero tuyina omukisa ogwo. Tuyinza n'okusoma ekyawandiikibwa kino ekirala ekiri mu Danieri essula ey'okubiri olunyiriri lwa 21. Tusomeyo, nsaba tubikule Danieri 2 olunyiriri lwa 21. Lugamba nti era oyo ye awaanyisa ebiro n'ebiseera, era oyo yawaanyisa ebiro n'ebiseera, ajjawo bakabaka era assaawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi n'okumanya eri abo abamanyi okutegeera. Mukama Bayibuli eyongera okutulaga nti Katonda waffe ye nannyini buyinza, yakola byonna, alina obuyinza ku buli kimu, yateekawo ebiseera era yabijjawo. N'abo abeemanyinga oba naffe betulabanga abategeera ennyo oba betutwala nti bo bamanyi bingi nnyo, era Bayibuli etugambye nti yabawa okumanya. Kale tuyinza okwesiga Katonda oyo. Owooluganda omulabi wa 3ABN programu ensulo ey'enkya. Katonda oyo amanyi ebitukwatako ffenna. Ekyokuyiga kya leero gwe kitulaze nti yateekawo bakabaka era yabaggyawo. Asobola okumanya ekintu nga tekinnabaawo, nga bwe yatubuulira edda okuyita mu muddu we Yokaana mu lunyiriri lw'okujjukira lwa leero, n'atubuulira ku bwakabaka buno obw'amaanyi obwali bugenda okubaawo, naye ate era n'atulaga nti bujja kukola ki? Kuggwaawo, era ne kibeererawo ddala nga bwe tusomye. Katonda oyo katumwesige kubanga ayinza byonna. Nsaba Mukama abawe omukisa, era nsaba wooli wonna wondabira omulabi wa 3ABN programu ensulo ey'enkya, olunaku tulutandike ffenna nga twewaayo mu mikono gye mu kusaba. Katonda waffe omulungi, tukwebaza kuba tuwadde omukisa okuyiga ekigambo kyo nga tutandika olunaku lwa leero. Otuyigiriza Mukama n'otulaga nti byonna ebitukwatako bimanyi. Gwe Katonda waffe gwowa okutegeera abo abamanyi, era gw'otuwa bakabaka era gw'obajjawo. Mukama tukwesiga kubeera tulaba nga byewayogera edda byamala ne bituukirira. Naffe obulamu bwaffe tubukuwa nga tutandika olunaku lwa leero nga tugenda okukola emirimu gyaffe nga tutambula mu nsi eno. Gwe Katonda waffe otuluŋŋamye ate naffe otuwe okukwesiga kubanga gw'oyinza byonna. Tusabidde bannaffe bonna abatambula nga bagenda okukola webatuse bulungi. Nsabira abatali bulungi Mukama, eri abalwadde, eri abafiiriddwa, abantu abo bonna Mukama bakwetaaga, buli omu okole ku bwetaavu bwe. Naye kye tusinga okusaba ffenna oteeketeekera obwakabaka bwo kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nziramu okubeebaza okulaba ensulo ey'enkya, era nsaba muleme kujjanga okwo. Tugenda kubeeranga wano buli ku makya. Nange Susan Nakyobe nagambye nti nsinziza Kanyanya, era ab'e Kanyanya mwenna mbatumiddeko. Mukama abawa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.